Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Muganda wange gwandaba wano ku Chosen Tendo Yugi tuweze Mukama weewaawo. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Ndiro wano okugaanako nawe ekyawandiikibwa kigenda kuba mu Isaaya 33 tulabe ekigamba kiti ekyawandiikibwa. Weewaawo tukoole omwoyo mutukuvu atwale mu maaso ku lw'ekisa kya Katonda kibulamu naffe kuba nsobola nga nze. Waka waka wabokuyuguma omwoyo w'amaanyi waka wabokuyuguma empewo ey'amaanyi ezikiza omuliro waka Mukama waka waka wabokuyuguma tumusabe yake waka waka wabokuyuguma Katonda w'amaanyi waka wabokuyuguma empewo ey'amaanyi ezikiza omuliro waka Mukama waka waka wabokuyuguma tumusabe yake waka waka wabokuyuguma Katonda w'amaanyi waka wabokuyuguma empewo ey'amaanyi ezikiza omuliro waka Mukama waka waka wabokuyuguma. Hai kitange taata omwoyo mutukuvu kitibwa ky'amawanga gwe lwazi lwange Katonda waffe omulungi mu kaseera kano taata omwoyo mutukuvu tokwaniriza mu kigambo kino kitugenda okuba nga tulaba kitadde ku mutima gwange naye nsobola nga nze omulonde w'Ottendo kyenva nvaawo n'okuteega kwange dadi gwe kyangwa olabiswe gye tuli kyangwa kussa kamwa kange taata nzikakana ng'ogulumizibwe nzikakana dadi gwe oyimire taata jangu obeka ebigambo ebiseenekerevu beza ku lulimi lwange mulinnya esinga amaanyi taata eri omwoyo mutukuvu Mukama waffe amiina era amiina. Mukama bampira omukisa gwe ali wano ku Chosen Yugi Chosen Tendo tuweze Mukama. Tugenda kuba mu Isaaya 33 okutandikirawo egambye nti wuliriza nze kusanze gwe anyaga so tonyagibwa era olyazaamaanya so tibakuyazaamaanya. Zikusanze gwe anyaga so tonyagibwa nga gwe tuyagala kukwatira ku kikyo naye nga te gwe oli goodward kukwata ku ky'omuntu omulala n'atugamba nti era azaamaanya naye nga gwe kwagambye so tibakulyazaamaanya nga gwe oli muntu muli wazaamaanya naye nga ate gwe gwenamba emu otegala muntu kulyazaamaanya otabuka naye nga ate gwe tuweeraba. Bayibuli etugambye tatusome olulimi lwaffe lugwe egambye nti bw'olireka okunyaga n'olyoka onyagibwa era bw'olimala ddala okulyazaamanya ne balyoka bakulyazaamanya. Muganda wange gwe wenna andaba wano ku Chosen Yugi Chosen Tendo tuweze Mukama onyaze emirundi emeka obbye emirundi emeka okumpanyiza emirundi emeka nziza okutegeeza nti gwe muganda wange ebintu bingi tubikola ne tulowooza nti tubikola tweyita b'amaanyi naye akaseera kagenda tuka nga tokyalina maanya g'owuyamu gwe ogambye kimala kankite w'ogambye nti kimala kankite gwe abadde omu bina batandika okubba obulawe kiruma gwe abadde omukumpanya naawe otandika okumpanyizibwa nawe biwegambye si bigambo byange kyovula nesisi nekyandika tugabaneko naawe gwe wenna ali eyo nga munno yakwesiga n'akuwa kasente ke ti munnaye ndi ku kyeyo nterekera nkolera kino nekino n'okalya agambye bw'olireka okunyagibwa n'olyoka onyagibwa. Bangi tubalabe babalekera ebintu by'abaana nga nti muganda wange nno nkwesize gwe bonkumi ebintu by'abaana bange naye ate olumala ng'abyegeza ng'abikumpanya ng'abyesaawo. Bayibuli etugambye naawe olimala n'okola ki? Nze Tendo newerako nnyo example because salako sanyu bantu njakera kumakya omuntu aneesige
omanyi kituba kitegeeza omuntu okwesiga gwe mayo kitegeeza nakuwadde obukadde 5 nti munnayo obukadde buno 5 nguwulira ekintu kyange wekitero baba nkolera bwogi nze tero nengenda nzirya omanyi omuntu we bagenda owulira atuuke akaseera nga kiyali asuubira si we kiri maziga ganaakaaba oddatuka okole byoyagala akaseera katuuke naawe kyokozeemu lwaki kukole nga bayibuli weegambye nti ojja kuba obirese bw'oyireko okunyaga naawe olyoka kola ekyatandika okunyaga oyireko okubba ate ekirumanga muntu amubbi oba muntu anyaze tayagala kumunyaga oba lwaki kuba wokikolera munno gwenolaba nti kyekisaana lwaki gotayagala kikuba kikukole kyokugwanira bayibuli weegambye kuba oyimala okuleka okunyagibwa nabajja kunyaga niye okwewala ebyo tubireke tubeere bantu b'amazima tukulembeze nnyo obwesigwa tukulembeze nnyo amazima tukozesa amazima omuntu avenze tende naneesiga tukozesa amazima mujja ofuna empeera obadde okimanye nti ekintu waokikola n'okwagala nga omuntu akikutaddemu obwesigwa naawe ogenda tuka mu bibyo kubanga gy'onako mu kukola omutima omulungi n'olaga obulungi bw'oli mukama ajja kwanguyiza ebyo naawe ate mwatu n'oyo omuntu asobola okukuba tali kubo katonda nayita muje n'akupangira n'akola ekintu ekiyinza kukulamu bwe kubanga yakulabamu bwesigwa gw'ataasoma n'ogenda mu ofiisi n'osoma n'okola lwaki omuntu ono aba yasoma case n'akulabamu bwesigwa okola bulungi alina kyeyakwesigisa n'okikola bulungi tekimugaana kuyimusa katonda nayita muje n'akunyumisa eddaala tekigenda katonda ekyo tubirabyeko bangi bakola emirimu nga tubasoma lwaki buba bwesigwe twagale ekigambo kya katonda tukole obulungi tuleke okukumpanya kuba we tulimala okukola ne tubivaamu mu biseera ebyo naffe bigenda tuddira oba ku baana baffe tulemye kkaba abantu kuba wannamala okukabya omuntu naye ajja kukabya naye nga tesi yeye naye kuyita ku muntu ate omulala nze tendo oyinza okuba nga nkukaabizza naye sigujja kunkabya oluusi naye ate omuntu mala asobola okujja nga tamanyi nange simanyi nange nekintukako lwaki nakikola munnange naye okwewala ebyo tubireke tugobere amateeka ga katonda tukole okwagala katonda banaaye baagala nnyo tekyali ekigambo kyaffe sagala kukola biwanvu nnyo naye tuweze katonda n'omutima gumu chosen tendo yugi tuweze mukama ku YouTube channel yange chosen yugi tuweze mukama jango subscribing liking sharing nkwagala gye buganda wange bambi munonyeko tuweereze mukama tuweze mukama kampiro omukisa nyoza katonda ku kigambo kino kyampadde ku lwaliro ekitonda nkimuddiza munyesinga amaanyi omulabe wange bali kola mukama akumpira omukisa olinaku olala shalom mbagalanye nikatonda yasinga okubagala